Mbalamusiza mwena abeekuumira ku Senga Face 256 mwebale kubanga mwekuumirako. Mwena abasubscribing edda mwebale kubanga mwansubscribing ate gwe atana subscribinga osobwa mukwano subscribing obeere nga ofuuka kitundu ku famire yaffe. Mu video yaffe eyagwa nabagamba nti nja kukomawo n'ekitundu ekyokubiri nga mbabuulira engeri y'okuzinamu omukazi n'ebeera nga emana tekala. Bino bye mugamba nti omukazi muzinyeeko katini n'akala. Omukazi gw'ozina nga talina mazzi yoyo aba talina. Then omukazi gw'ozinako akatini n'akala kituufu aba alina amazzi, naye nabagamba nti ensonga ziweeziri ezireetera abakazi okubeera nga mubeera muli mu kazannyo oluusi rawundi emu ey'okubiri ate n'abeera nga akala. Omukyala bw'aba akaze alumizibwa, so tekiri ku ggwe wekka. Oyinza okulowooza nti gwe wekka omukira gwe gugenda okuluma, naye emmana eba egenda kutuuka emulumi. Era ebiseera ebisinga atuuka n'abeera ng'alina ate naye kwenyiga bwenyizi. So ne mbagamba nti nja kukomawo ne sitayilu z'osobola okuziniramu omuntu n'obeera nga temutakala ng'omukuumira ku peesi paka bw'atuuka okumala oba okutuuka ku ntikko. Ekintu kumala abaami temukimanyi bulungi. Abakyala abamu bamala nga bamalira munda nga omukonye ku kintu kye tuyita gisport oba omukonye mu kafaaku kawulira nga kyekyo n'atuuka n'amala nassa ekyekkoowo ng'awulira ekibadde kimuwujja kisse. Abakyala abamu bamalira ku like wabweru n'asammula nga y'okumala kweko ng'asammula. Abamu tebasammula, kiba kikula kya muntu. Kubanga n'abanyankolo oba abanyarwanda be tumanyi nti balina amazzi amayitirivu, nabo waliyo abakalu abatagayina. Era waliyo abo abalina amazzi ngaffe ge tulina agatali ga kusammula. Era waliyo abo abakalu ngaffe, era waliyo abo abalina amazzi ag'okusammula ngaffe. So saagala mu kitwale nti omukyala bw'aba talina amazzi gasammula aba mukalu, nedda. Luli nabagamba style gye nabagambako bagiyita kajiiko. Story bagiyita makansi kwe twakoma. Olwaleero muzikirize mbabuulire style ennyangu era buli omu gy'asinga okumanya gy'atandikirako nga ye style eri comfortable. Style eno bagiyita missionary. Style eno ya bulijjo eri so old fashioned, ya bulijjo like nkadde, naye ate ennungi ku muntu omukalu. Nti naye eno style eri advanced mukko gye ngendo bagamba nti omukyala yeebaka wansi gwe n'omudda ku ngulu wabula oba n'omudda waggulu, wabula kijja beetaagisa ofunayo piro emu oba piro bbiri ogimuzizike mu kiwato kye wano abeere nga yeebase nga naye omuzizise piro wano mu kiwato oba waggulu wa kabina. Kibeera kimuyambako okubeera ng'asobola okusitula pelvic ye oba hips ze zino ne zisituka, n'abeera ng'asobola okubeera mu position ennungi okubanga bw'aba nga stimulation obanga obwagazi bwe osobola okumukoona ku gisport n'akyamuka. Osobola okumuzina ng'okoona ku gisport eyo. Buli bw'omuzina ng'okoona mu kafaako akamukyamula ojja kwesanga nga afulumya amazzi oba asammula amazzi oba emmana etoba oba emmana esigala eseerera paka bw'onaakoowa ogizina. Lwaki? Kubanga anyumirwa, ayagala by'omukola. Nabagamba nti okwezina kw'omukyala abaami sikimanyi nnyo bulungi naye ng'era nkimanyi nti nawe omwami asobola oba n'ebirowoozo n'ayima ate kitali ku mukyala. Iffe ekintu kyaffe kiri nnyo psychological, nti kiri nnyo emotional. Omukyala kyova bagamba nti omukyala tasobola kwebaka na muntu nga tamwagala, naye kati baafuuka bamafiya. Ebyo byali byadda, kati abakazi baafuuka bamafiya. Yeebaka nawe ng'alina byakubalabu nga takwagala, naye ng'ate edda tekyaliwo kuba ekintu kyaffe twakiteekangamu nnyo emotions. So omubiri gw'omukyala guli so emotional ate gukwatagana nnyo n'obwongo bwe. Obwongo bwe singa buva ku kintu aba tagenda kuddamu ku producing amazzi wansi eyo, naye ate singa abeera focused nga kyaliko akyagala era akinyumirwa, ogenda kwesanga nga emmana esobola okubeera nga ntobu paka we munaamala okwezina. So position eno egenda kuyamba okuba nga osobola okumuyingira bulungi nti emmana agenda gikuteerawo ebeere nga like esembedde kumpi kaŋŋambe gy'oli. Ogenda kuba osobola okumutuuka bulungi ku gisport obeere ng'osobola okumuzina nga bw'afulumya amazzi oba nga bw'atoba. Position yaffe endala oba akakodyo akalala ke tugenda okuba nga twogerako ke kakodyo ke bayita ak'omukyala okuba nga yeebakidde mu mabbali akaagala okufaananako nga ne makansi, naye kano eno bakayita lion side oba omukyala oba weebakira ku mbiriizi zo. Omukyala yeebaka nga yasoose gwe n'omubeera emabega. Akakodyo kano kaleetera omukyala okubeera nga ali relaxed
kyemmanya abakyala basinga bakaagala kubanga like obeera relax, teweetaaga maanyi mangi, teweetaaga kubanga omwami akuli waggulu nti agenda kutuyaniramu, teweetaaga nti omwami akuli waggulu agenda kuba kuzitowera, nedda, obeera relaxed. Wabula bw'oba weebase amagulu gano eno ojja gasitulamukko katini. Omwami osobola okukwata okugulu okumu okw'omukyala n'obeera ng'okuwaniridde, n'obeera ng'omuzina naye nga yeebase ate nga naawe weebase. Ekyo kigenda kuyambako okuba nga osobola okutuuka ku musino gwe, nti osobola okugukwatako n'obeera nga osobola okuguzannyisa nga bw'omuzina. Kijja muyambako okubeera nga asobola okutoba, kijja muyambako okubeera nga emmana ebeera ntobo oba nga asobola okuproducinga amazzi oba okuzaala amazzi ag'omuddiringona n'ebeera nga emmana yeetetoba kubanga ozanyisa omusino. Abakyala paati emu oba abaami kyemutamanyi nti paati ezimu eziri sensitive ku mubiri gw'omukazi oba omubiri gw'omukyala gwe musino. Omukyala buli bw'omukwata ku musino, wabula nabagamba nti tozannyisa musino gwa munno oba toweeweeta, toyisa lugalo lwo ku musino gwa munno nga olugalo lwo lukalu. Kimuleetera okulumizibwa, kiguleetera kubanga akantu ako kali so sensitive, nga bw'olaba embolo waggulu waayo nti eri so sensitive, n'omukyala bw'ali. So buli bw'oyisaako olugalo luno nga teruliiko yadde akazi yadde ki, kimuleetera okulumizibwa. Eyandibadde afuna obwagazi n'abeera ng'ate bimutama. Ate nno mwakikwata bubi, omukyala asobola okusikira nga bwagamba onnumya oba like kaŋŋambe onzita gwe n'olobooza nti agamba onzita, yongeramu agamba oli wa kitalo. Nedda mukwano, muyige okumanya language z'abantu bamwe ze bakozesa, nti bw'aba ng'agamba onzita ddala akitegeeza. Kale bw'oba nga tomanyi osobola okumubuuza nti nkulumya n'okyusaamu, oba omubuuza akuyambeko engeri gy'ayagala ekintu mukikolemu. Naye gwe ofoggola bufogozi, weefunuggula, tobuuza, tokola ki, weefuula amanyi ng'ate ekintu kyokola si kituufu. So neyo nayo style esobola okuba nga ekozesebwa. Wabula akakodyo akalala kyembadde mbalekeddeyo ku kakodyo ka missionary kali nti kayambako, okimanyi nti omusajja singa akudda waggulu ng'emmana ogireeze bulungi asobola okuba nga akuzina omukira nga bwe guweeweeta ate omusino kasita yeesikamu katini waggulu n'abeera ng'asobola okuyingira nga akkirira wansi mu bisenge by'emmana, asobola okuba nga ate bwaweeweeta omusino ng'akozesa omukira gwe. Ekyo kigenda kubayamba okuba nga mutuuka ku bwagazi, kijja kuba nga kibayamba okuba nga emmana ogizina nga tekala, ate kigenda kuba nga kibayamba okubeera nga mwenna munyumirwa kyemukola. So ngenda komya wano video yaffe ey'olwaleero, teweerewe subscribing ata subscribing nga gwe subscribing eddayo bale kwekuumirako. Ka video ako koolaba akazannya, kavidiyo akatono akazannya akalimu enamba y'essimu. Omwami oyo akola pallets ng'akola ebitanda, akola center tables obutinitini oba n'ennene, akola obudeekers, akola obutanda bw'abaana, akola home deliveries ate nga taseera. Osobola omusanga ku nnamba ey'essimu ng'eri awo, ojja kuba ogiraba ku screen yaffe n'omukwasaganya gwali e Uganda. Akola deliveries, taseera, mukwasaganye mubeere nga asobola okukolera ekintu as long as kiri out of pallets. Palette byebyo byolaba byensharinzawo mu bifaananyi. Omukama abeere namwe, teweera sharinga, teweerabira kulikinga, teweerabira commentinga. Oba olina video yonna gy'oyagala nkukolere, osobola ogindekera mu comment section, nja kuba nkola audio oba video nga nkubuulira ku ekyo ekintu kyonna ky'oba oyagala okumanyaako. Bw'oyagala okwogerako nange onsanga ku +256 785 40 28 60. Teweerabira ennamba eyo oli ku WhatsApp kokka tokuba, kuba bw'onaakuba ssente zo zigendagendera bwereere, si nze ngikwata. Nnamba yange naye si nze ngikwata, nze ngikozesa ku WhatsApp kokka. Kale mukwano mubeere bulungi. Yeah.